si kyangu kyakubera mukwano gwange kuba bw'oba oyogera nange manya mangu nti ono musiru. Mpulira emboozi y'okumala eddakiika 5 ne mpulira nga tenyamba gula poloti, tenyamba kuba na capital, tenyamba kuba na kintu gundi, tenyamba kubeera mulamu. Mwe abavubuka muli kyangu nnyo okumanya nti bavubuka bendi nabo basiru tebagenda kunnyamba. Kasita owulira nga banyumya biduula manya ogudde. Bw'onoowangala nabo ogenda fuuka ekyo. Kasita owulira nga banyumya biwala ayayaya kiri ekiwala kika ng'omanya nti oyolekedde ekkubo erikutwala mu ntaana. Kasita owulira nga beegomba bwegombi bintu by'abagagga ayagala abeerenga gundi ne tebeegomba mirimu, ng'omanya nti okutta ekkubo kyamu. Bw'owulira nga baagala betting, life is not a bet. Life is serious. Chiwandike, life isn't a bet. It's not. Life is serious. Era mbabuulira bulijjo abaagala ne bawulira, abawulira bangi ne bakyuka. Tewali musajja yava Buyindi, oba yava Italy, oba yava Lebanoni, eyava Malaysia, najja n'afuna ne work permit mu internal affairs ngazze kugaba ssente. Ssente nyangu za gaba, tuwetaaga kupangisa kifo wonoozigabira. Olulandinga entebe bwe pa mbuuza abaagala ssente. Ngambye eki. Naye omuntu apangise n'ekizimbe, bakisiige n'erangi, bakiteekeko ebintu bye byonna, ng'akipangisa lwakuzigaba. Bw'aba yagala zigaba ajja buzikukyala omusitenseni n'avaawo nga ziweddewo. So muvubuka muno bw'owulira nga akunyumiza betting, manya nti ogwo omukwano togwetaaga. Life is not a betting. Life is serious. You earn what you work for. Kyotuyanira, kyoswetingira, kyofuna, so si kyobetinga. Ate ffe tuli serious n'obulamu. Soroti TV, Soroti FM, tolirabako kalango ka betting. Kyova olaba mbeebaza nnyo abawuliriza enjiri eno ne mugikamulamu ekirungi ne mugamba sisobola butayimirira na mikutu egyo. Bwe tuba twagalaza satellite ne mutuwa, twagalaza nkuŋŋaana ne mutuwa, ate n'otuwanga bw'oba osobodde. Tolina gw'ovuganya naye, tuweza oba osobola. Tubeebaza kubanga twagaana ssente eza buli ngeri. Kizibu nnyo okusanga midiya eriko abavubuka oba church erimu abavubuka ng'evuganya ne Soroti. Bavubuka bonna tubalina, naye tulina abavubuka ab'omunnyo be tuteekamu omunnyo. Tulina abavubuka abeerunga omunnyo, so si ekisula. N'olwekyo tugaana ebirango bya betting, tugaana ebirango by'ebiragalalagala ebyo bihabbo biki, kubanga abiranga ate bw'otuuka ate n'akuyingiza essabo. Abalala babiranga alanga habbo yekalinga alanga habbo, ate wange n'otuukayo ng'ate kojja obanga senga naye nga simuli ba muziro gumu. N'omaliriza nga akusiiza endwadde. Kino ekituuti ekyaffe tubyogererako byonna bw'oba n'amagezi oteekulamu ebibyo. Tukuwa ebya kojja, ne tukuwa ebya senga, ne tukuwa ebya Yesu, ne tukuwa eby'omulimu gwo, ne tukuwa ebya future. Bw'oba n'amagezi tosobola kuviiramu awo ng'oli ku social media. Aliwo agamba kituufu ekyo zikubire waggulu, zikubire waggulu mu linnya erya Yesu. So ebirango bingi bye twesonyiwa. In other words, singa tulina ssente ezitalina alina, naye ekibuuzo betwogera nabo twandibadde tubawadde bulamu. Bwe tukuŋŋaanya ssente omuvubuka ne tutamubulira nti life is not a betting, tuba tukoze ekyabuvunaanyizibwa. Saagala kola mu bulamu bwange ebintu bye sisobola kwanukula mu maaso ga Katonda.
So nyina emikwano mingi ng'emikwano egyo gyonna gikola gigasa gingattako. Saagala mikwano giri available, njagala mikwano giri valuable. Kiwandiike, toyagalanga mikwano giri available, yagalanga emikwano giri valuable. Atamanyi kye bitegeeza, tokolanga mukwano kubanga muntu abeeraawo nnyo. Kola omukwano ogulina omuzinzi, ogulina kye gukugattako. Kati nga mmaze okuweza emyaka 5, nyweza mikwano gye nnina. Waliwo emyaka nga tokyakola mikwano, nga ne bw'oba oyogera ebigambo teweeguya, ayagala agenda abeerawo abeerewo. Era temunsuubira ng'obbabuulira enjiri ey'okuba weeweeta muleme genda, eyo muginoonye ewalala. Wano ogiwulira bw'oyagala n'ogenda, amagezi bwe gadda n'okomawo. Ndi ku kisumuluzo kye bayita wisdom. Wisdom tusoma ku magezi mu ngero. Engero essula 4 olunyiriri olw'omusanvu. Bayibuli egamba bw'eti: amagezi kye kigambo ekisinga obukulu. Proverbs chapter 4 verse 7. Wisdom is the principal thing. Okay. Akatundu akaddako ne kagamba katya: kale funa amagezi. Kale funa amagezi. Munjukira mbisumuluzo ebingi bye twasoma bye twetaaga. Kisumuluzo namba 1, the Spirit of God. Ekisumuluzo namba 2, the wisdom of God. Mukutya Mukama amagezi megasookera. Bayibuli egambye nti amagezi kye kigambo ekisinga obukulu. Nekugamba nti kale funa amagezi. Ewaffe Masaka bagamba nti amagezi muliro. Bwe gukuggwako ogenda n'ogukimako wa neighbour. N'olwekyo mulimu abantu mu nsi nga amagezi tebalina. Naye amagezi mangu gakufuna. Teweenyumiririzanga mu butaba na magezi. Do not be proud of being a fool. Nakuwalira obutaba na magezi. Onoonya amagezi. Kubanga ne Bayibuli ekigase n'ekyawaffe Masaka. Ewaffe Masaka baga nti amagezi muliro, bwe gukuggwako okima ewa neighbour. Ate kye nazuula ewaffe Masaka, saalabayo muntu amma muliro. Omunnyo bagumma. Kubanga tuwali nsonga lwaki oli akuwa omunnyo ng'ate ogwo babadde bagenda okukoza mu nva gwe gusigaddemu gwokka. Era bw'akulaga mirembe gye nakuliramu waliwo ebbanda. Bw'akulaga ebbanda oba ekicupa ekyekigumu nagali mwana wange rabayo, daba omunnyo gwe tusigazaamu. Naalongo mugambe nti omunnyo tewali. Ndabye nnyo kuba nandibadde muwa omunnyo. Kubanga omunnyo bw'ogugaba oli agututte tegulinga muliro nti gugenda kukoleera naawe okimeyo. Omunnyo bw'ogugaba oli bw'agulunga mu nva guwedde. Naye omuntu ne bayabanga ewaffe Masaka nga eryo lyeryanda lyokka lyakyavumbise olw'okuba neiba ayagala muliro agenda kufumba ng'eryanda alikuwa. Kubanga bw'onoomala okukoleeza agenda kujja naye akimeeyo omuliro. Kati agenda na kukima mungi. Togaananga gaba amagezi kubanga gw'obadde amagezi ekyo ojja mwetaagako amagezi. Gwangi togaananga gaba amagezi kubanga gw'owadde amagezi ekyo ojja mwetaagako amagezi. Era kinyuma gw'otera okuwa amagezi n'omugaa nti gy'oli badde nnyina kye njagala okwebuuzaako, naye aba akwesunga. Amagezi ge wamuwa gaakola.
mbegayiridde nnyo abooluganda mukyawe ettima. Towanga muntu bigambo ebitagenda kumuyamba. Togabanga masiru. Oli akukyimyeko amagezi muwe magezi tomuwa amasiru. Kubanga amasiru gogaba enkya jjojja okulaga nawe bajja kuwa amasiru kubanga ge wawaayo. Ekyo ekigambo kyange ekipya. Batera okukikosa nga bagamba amagezi amabi. Nze ngayita masiru. Make sure nti nga toyina ssente olina amagezi. Togabye ssente naye ogabye amagezi. So amagezi muliro. Bwe gakugwako gakimebwa muno. Kati ne Bayibuli yetugambye engero essula nnyo olunyiri olw'omusanvu akatundu bba kale funa amagezi. Get wisdom. Funa amagezi. Olunyiri lugwayo nga lugamba lutya? Tuweewaawo funa okutegeera n'ebyo byonna bye wafunanga. Funa amagezi, funa okutegeera. Nina obulamu bwempiseemu bwe njagala okushalingako nammwe kubanga amagezi bw'ogagabana n'abantu ofunamu. Nze singa sigabana nammwe magezi ga Katonda n'obulamu Mukama bwampisizaamu singa siringa bwendi. Kati nyina ekirooto ekyokuzimbira Mukama ennyumba tugenda gizimbira wamu eri mu buwumbi 100 nesobola gizimba